oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Kwalizanya ate pozi ku Bokati TV nze Sula Senyonga wala kubera pozi ngate outfollowinga wala kubera ngate ogilikinga na buli kimu kyokola onaku nga luno olwalero. Hawa Baligeya ogamba otya? Mbuuza tempozi ku Esther Nakimera ogamba otya? Nembuuza ku UD ogamba otya? Banji ba subscribers afa pia tubabuuzaako mwenna waliwo webadde sinala bakuwani ne mubale kutegattako Nabuma Josephine, Jimmy Rubega, Kisachi Christopher n'abalala mwenna wala kula mpozi ngate mutu subscribinga. Onako olwalero tulina stories ez'enjawulo nga tugenda zigatta kajegere tutandikire ku ya Mwami Kyagulanyi Honorable. Onako olwalero asobodde okwera mpozi ng'agenda okweyanjula ku Electoral Commission oluvannyuma lw'okuyitibwa ku bigambibwa nti yeetaba enkuŋŋaana zaakuba ate zigoberera biragiro bya Ministry ya byabulamu. Olunaku olwajjo lyabadde alina okugenda mu kakiiko k'ebyokulonda naye kyamusanze ng'ali wala nnyo, yabaddeyo mu mambuka. Kakati n'agamba kiwanvu nnyo okuvuga okujja eyo ate malenzireyo. Otegedde bw'atyo yasindise omukulu Lubongoya, n'asindika Mathias Mpuuga, Segona n'abalala. Bwanonna akakiiko k'ebyokulonda we kagambidde nti bo baagala ye muntu buntu, tebagenda kubeera nga bamukiza okweyongera okukola campaigns, bagenda kubeera either nga bamu disqualifyinga. Okitegeera bw'atyo Kyagulanyi alabiseeko mu kakiiko k'ebyokulonda n'agasimbagana ne byabakama n'abategeeza nti kirungi mutuyise, tubadde twekubira endulu n'enfunda nga temwagala ku respondinga. Kakati kitandise okulya ne bannammwe, kakati ate mutuyita kuba gye buvuddeko n'aba NRM. Abasajja bano olunaku lwajjo Mpuuga yabadde agenzeyo ne banne bagenze n'ebifaananyi ebiraga processions aba NRM zabadde bakola, bano bakasola Aluuna, babebe kulu bani zona zabadde bakola, bagamba bano nga bakola procession, fe mutulanga ki bano bo bakola fulaki mutugana okukola. Ekyokubiri fe abantu afe sife tubayita beereta bokka, kati omuntu eyerese yekka kizibu okumugoba. So kati n'olunaku olwalero Bobi Wine bwagenzeyo kyasinze okusimbako essira n'agamba kati ndowooza nga bwe mwalabye amawulire nga mulaba nti tukuba nnyo enkuŋŋaana ezijjudde, ndowooza n'amawulire nga batukuba emiggo nago munaasobola okugalaba. Poliisi ng'etugaana okusula mu woteeri, poliisi ng'etukuba emiggo, poliisi ng'etugaana okukuba enkuŋŋaana. Olunaku olwa kati ayanjudde nti kati ziweze enkuŋŋaana 30 zaagaaniddwamu okubeera nga mpozi yeetabamu. Abadde smart nnyo, ayambadde ebintu bye nga bya white, yaguze mpozi ate ne akatangira okuyitamu amasasi akatayitamu masasi aka white nga kamakingira ddala ku ngoye ze nga bw'olaba ebifaananyi ebyo. Oyo ye mukulu Kyagulanyi, nfuna bulungi nnyo. Kakati ku nsonga ya Kyagulanyi ne tuyungako endala. Ab'akakiiko ka communication abakwasaganya ebya aba UCC bavuddeyo ne bagamba ne bawandiikira YouTube, ne bawandiikira ne Facebook nga baagala abakulu abo basazeemu license ezaweebwa abaana ab'operatinga channel ezo ku Facebook ne ku YouTube, nga bagamba nti bakola amawulire agaakunga abantu okyaviiramu okufa abantu 61. Ne twebuuza baani abatta abantu abo? Baali baana bano aba channel zino era bw'oba nga okoze okunoonyereza era ze zitambulira ku Bobi Wine. Kuliko Erigon TV, kuliko Ghetto TV, kuliko Olujjuliro n'endala nga bwe muziraba mu lupapula lwe bataddeyo awo. So kati ne twebuuza abo bawawaabira abantu abo nti bakola ebintu ebyo, bakunga abantu okufa ne babaleetera okufa, ani akuba abantu abo? Ekirala ku lisiti gye bakoze sirabyeko Facebook nti ya Isma All Access, kubanga Isma n'obutambi weebuli ng'aduumira abantu nti mukube, agamba poliisi yennyini ekube Kyagulanyi emuzibe amaaso, ekube n'abantu full figure nga naye awera bakube, kyokka ku lisiti tebaliiko.
ku list tebakola ki tebaliiko. Kino nno ekintu kinene nnyo kye bayingiridde lwa nsonga abaana bano tebavayolating amateeka gafuga channel nga bwe baawa. Bo bakola bulungi, batuukiriza YouTube kye yeetaaga, batuukiriza Facebook kye yeetaaga, kubanga kye tumanyi ku channels zino Facebook ne YouTube nti wooterayo ekintu nga kibi nga tekikwatagana n'amateeka gaabwe bakijjayo, oba ne bakublockinga, oba ne bakuwarninga, oba ne bakususpendinga. Kati simanyi luno gye lunaakoma. Abaana batuuse okulya ku kasente akanene, naye kyemmanyi nti YouTube naye esooka kwebuuza ku balooya baayo nti kino tukikole tutya, kuba nayo si yeerirwedde okubeera ng'espendinga sente nnene ng'eriyirira abantu olwa gavumenti ya Uganda eyakola ebikyamu. Ekirala ku nsonga eyo kye mulina okumanya mu Uganda nti kati buli muntu afuuse munnamawulire wa mu kitundu kye. Omuntu tagenda kulaba ng'omusirikale akuba omuntu MP aleme kubeera nga mbwalinde aba Bokati TV lwe banajja bakwate omusirikale ono ng'akuba oli MP bakikube mu mawulire. Smartphone we ziri 10,000-15 oli ng'akwata katambi ng'atambuza ku social media. Nze nno nsuubira nga temunnagamba nti muwera bantu mwandisoose ne mwerivisingamu mwekka na mwekka. Waliwo n'ekiragiro ekipya ekyayisiddwa buli munnamawulire yenna alina okubeera nga yeewandiisa ne Media Council. Media Council yokka yeyina olukusa okubeera nga ekuwa ne government kati genda operating eringa ekuwa license kati genda okole. Kinajjukirwa mabega waliyo bannamawulire bonna abadde ab'omu nsi ez'enjawulo bakolera nga bola Al Jazeera, TV endala, BBC zani tebakyalina wano ba correspondence baabwe bonna babatikka ne babazaayo babagoba mu Uganda tebakyakola. Kati n'abawana abali loko batandise okubeera nga nabo bakola ki babafunza mpola mpola. Gye buvuddeko poliisi yakuba ab'amawulire abali bakavaringa Bobi Wine, mweyakubira ababukedde, mweyakubira aba BBS, aba NBA, NTV ne babakuba. Ekyo mwali mwagala abaana bakikavaringe batya? Kino no kigenze kijjayo bannamawulire bangi nnyo abatandise okubeera nga batabuka. Mwe muli ne mwana mulenzi Kawesa agamba yavayo n'ateekayo ku Twitter n'agamba kirabika kati tukola mulimu mukyamu. Okuva na leero agenda yayagala kubeera ng'akola nga tali attached ku kintu kyonna, ng'akola nga ali independent lwa nsonga ekintu kyali attached ku kyo nga wujja tebasobodde kuvayo kulwanirira abayimbi, tebasobodde kuvayo kulwanirira bannamawulire. Kyova olaba babakubye ne watabaawo kikolebwa. Si gwe gusoose nga bakuba bannamawulire, si gwe gusoose nga poliisi ekuba bannamawulire. Oba nfuna bulungi nnyo. So kati ebyo bye biri eyo. Ghetto TV, Olujjuliro, Erigoni, Isimanyi Ekyoto, Uganda bikoze bitya, nyingi ze batadde ku list. Naye tetulabyeko channel z'aba All Access, Isima ne baani abalala. Ekyo nakyo mukitunulemu kyandibalya. Eggulu etusembayo olunaku olwaleero mwabadde mulaba omuyimbi Omunigeria yajja muno mu Uganda over the weekend n'akuba ekivulo ekyali massive wali emunyonyo. Abaana ne bavaayo ne bakireekaana bubi nnyo abayimbi. Mutusibye ffe mutugadde mulese Omunigeria ayimbye. Bagenza olaba ku kibalya ne bakwata Omunigeria n'abategesi ne basimba mu kooti olunaku lwa Jema Kindye ne babasindika ku alimanda ekitalya n'ekigo abakyala. Omuyimbi Omale nze nkugamba essaawa zino kati yaliko e Nigeria ne wa era agenda kuddayo waabwe nga munene. Abantu bavuddeyo ne bagamba mute Omale kubanga yaleetebwa buleetebwa wano okuyimba. Abalala ne bagamba nti bw'okola ensobi bakuvuna n'amateeka ga nsi eyo. Oba nfuna bulungi nnyo. Olutalo oluli ku Twitter luli waggulu nnyo naye ng'olusinze nnyo wakati w'aba Nigeria lusinze kuba nnyo Bebe Cool ne Cinderella Sanyu. Kati ebyo byonna bwe bigenze nga byapeninga bwe bityo, abaana ne batandika okugamba katugendeko kati ate mu bintu ebiri tekiniko. Omale yayingira atya wano e Uganda? Katubuuza abaakiri yalinga kuviira ddala ku kisaawe kuba bakubuuza ozze kukola ki e Uganda era ogenda malayo ennaku mmeka? Abaakiri yalinga Omale yabagamba atya? Internal affair Omale baali bamuwa smart visa na biki
babagamba batya? Poliisi y'omu kitundu abaawo obukuumi bano babagamba bagenda kukola ki? Ba DPC ba OCSID baani bano babagamba mugenda kukola ki? Oba nfuna bagenze okulaba nga kibalya nga ate tulina ne mama awards ezisembedde nga hotelwedi baali bazireesedde wano Mr. Kiwanda yazireeta zibeere mu Uganda basobole okubeera nga bagaziya ku by'obulambuzi. Bagenze okulaba nga kibalya. Abanigeria bagamba mu boycotting music wa Uganda awards za mama tetugenda zibeeramu bikoze bitalelelele ne bagamba baaye mutaka sajja. Wawulirira bino Omale alina n'okuba atuuse ku nnyonyi addayo waabwe agamba seeteekera kibabu olunaku olumu lw'osuze mu kkomera ya Uganda olubala obanga asuzeeyo omwaka kubanga ebikubi kuluma ensekere buli kimu. Oba ntegeera kati bwe batyo omulamuzi ebbaluwa eyo gye nkuteereddeyo ya mulamuzi nga abalaga nti omusango bagu withdrawinze. Kati nga bw'omanyira Bebekulu bw'abalaabala adduse emisinde neyeekubisizaawo ebifaananyi nejjukira bali abasajja bamutaddeko dda nti boycott Bebekulu's music. Kati ayagala alage nti yajjeeyo oba obwedda yabadde abikolako nejjukira ye yasooka okupostinga n'agamba tagenda kukkiriza show ya Omale kubaayo. Kati byebyo bituyimiriddemu olunaku nga luno olwaleero nti waliwo amateeka be gakolako ne batagakolako. Abayimbi baleekaanye nnyo kubanga ku luno kyabadde kibakutteko nnyo. Luli kibadde kikwata ku Bobi Wine yekka nga bwe bayogera nga bagamba ate babayita basimaye bawuliganizi baani. Okitegeera kati kyabakutteko bonna bagenze okukola survey ng'omulimu gwokka ogwayimirizibwa ogwasigala guyimiriziddwa emirala gyonna nga gyaddamu dda gwe gw'abayimbi kubanga n'amabaala kati gakola as long as osobola okukola paka ssaawa 3. Abalala amabaala bagafuula restaurant naye nga bw'ogenda okulyayo akamere bakuwerako eccupa ya bbiya. Kitegeeza baayongereza ku bizinensi gye badde bakola ki gye babadde bakola. Oba nfuna bulungi nnyo. So kati ye embeera gye tulimu abayimbi ndowooza kyekiseera kati bazuukuke. Kyekiseera bakole ki bazuukuke. Kakati sijja kubeera bosi nga ate sukka wa leero. Mubeere bulungi mweraba bulungi. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli. Bokati TV